سيرة في الصلاة يقول في الأمة يقول ما النساء يدرك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أتنرزب الله سبحانه وتعالى ebiyengera n'emirembe ebigende eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam oyo Allah gwe yasindikira nga rahmatan lil alamin nga kyakusaasira oba kyakusaasiza eri ebitonde byonna adal amaana y'obuvunanyizibwa yakutuusa buli kintu nakiteeka mu kifo kyakyo. Bwe libeera ssanyu yalaga engeri gye tusanyuka,
bwebanga buzibu yalaga tubiyitamu tutya nga buno obuzibu bwe tulimu yomubaka sallallahu alaihi wasallam agamba atya abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulu sallallahu alaihi wasallam المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز mbaka sallallahu alaihi wasallam atugamba omukkirizo omulungi yoyo w'amaanyi si namba lujega buli kintu ekimukwatako n'akankana n'agamba maama nfudde kakati tuweddewo tetulina gye tugenda kudda allah omuddu ono tamwagala ayagala omuddu alqawiyu w'amaanyi ekijja kyonna kiba kizze abe nga kimusiŋŋaana nga yoyo era insha allah kimuleka nga yoyo era omuddu ono allah gwasinga okwagala okusinga omuddu aldaifu al-amal mu bikintu byonna munafu bwekuba kusala munafu bwekuba kuwaayo munafu bwekuba kugumiikiriza munafu bwekuba kusoma munafu kusomesa munafu ono ye buli kintu munafu bwamala okusaala atambula butambuzi munafu ono omuddu allah subhanahu wa ta'ala tatera kumwagala naye wafi kulli khair naye atera mu byombi mulimu ebirungi waliwo omunafu gwe naabukozesa bulungi fi kulli khair n'olwekyo ihris ala ma bulijjo faayo ku kintu ekigenda okugasa naye kaakati ffe ebintu ebitatugasa mwe tutadde amaanyi ebirimu omugaso tetutaddeemu maanyi oba ekyokulabirako olwaliro senga omuntu agenda kuwasa mbaga ŋŋamba embaga z'ennaku zino olaba otya ki ekiriwo olwaleero ekiriwo abantu bateekamu amaanyi aga buli ngeri bireeta arriya neyingira kabandabe nayingira kino mu butuufu tekirina kikimugasa omubaka akuwa amagezi teeka amaanyi ku kintu ekikugasa kigasa gwe n'abalala ng'eyatandika essomero lino sheikh abdurazak rahimahullah kasule rahimahullah n'abalala nga sheikh hakawat kino kye baateekawo kyabagasa ate naffe kikyatugasa n'eggwanga lyonna lyagasibwa naye senga amaanyi gaabwe nabo bagateekamu ffe byotademu amaanyi gaffe mu birala tutaddemu amaanyi mangi abasiraamu naye bituuka ku byaffe ne tujja nga tusoba busoobi bwe bagamba bakubiriza waayo obakola kino naye ate mutu ekitakukwatako ekyali mugaso noba nga okiteekako amaanyi era omubaka n'atugamba wasta'inu billah wala tajiz bulijjo weesiga allah tolamu abo abantu abalemwa buli kintu ye buli kintu kyamulema sola ya jamaa yamulema asaayira ku dduuka solati layiri yamulema naye ogenda mu ndongo ne bukyasobola ye buli muntu kyamulema okusoma Qur'an yamulema kyokka novo muyitirivu buli kye bamugamba kyamulema agamba tobeera mu abo banamba lujega abalemwa buli kintu tokkiriza kulemwa tokkiriza kupondooka mu buli nsonga yonna beera nga weewaayo buli nsonga yonna naddala ekkwatako nga gwe omusiraamu kino tekisoboka owa allah teri kitasoboka waggulu wa allah gyali teriyo kimulema kitasoboka n'olwekyo ekyobugayaavu kyejjeemu tandika buli kintu ekikwatako n'amaanyi go wenyini n'ebintu byaffe nga abasiraamu tubikwateko n'amaanyi gaffe gonna n'okwagala kwonna kubanga byembagamba bino bye bigenda okusigalawo kasule yalina sente amataka mangi naye byasigaza
eri ebyemukumira ku mutindo paka yaumul qiyama buli alijja agenda kumujjukira Kasule rahimahullah. Lwaki? Wallahi teyalemwa. Togamba teyalina ebisomooza, yalina. Tewali oba n'ebisomooza naye yaguma neyerekereza naye laba ebyavaamu olwaleero, laba ebibala ebyava wano okusaasalira ensi yonna olw'okubanga omusajja teyalemwa, yagenda mu maaso ng'aweereza obusiraamu bwe nga naye yeweereza. Wa in asabaka shay'un, senga muganda nga omusiraamu ofunanga akabe konna akakuddeko, fala takul law anni faaltu kidha wa kidha, togambanga nti senga kadha wa kadha, togambanga nti senga nakoze bwe nti. Ekintu kiguddeko mu busiraamu tebagamba toteekawo obusongasonga. Senga mwateekawo fire extinguisher teryaliyidde, senga mwateekawo oladdukira amangu tebaliyidde, senga mwateekawo abasirikale abakuuma wano na wano teryaliyidde. Ekikutuwangawo kyonna toteekangawo obusongasonga mubaka gaana, kubanga negamba nti qaddara Allahu ma shaa faala. Kyo ekiba ku olulimi lw'ogamba Allah kyayagala kiba. Allah kyayagala teyinza agenda kizzaayo, nga Allah kyayagala tewali wagenda kizzaayo. Era kyonna ekijjango omanya nti ekyo Allah yakigera, ate wa fi khayr. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Kyonna ekituukangako tewokubagizanga n'ogamba ampeddeyo. Oyinza okwagala ekintu nga kyekibi gy'oli. Essomero lyayidde naye siga tulumwa naye tetwesaasabaga genda wala nakwogera kino nakiri nakuwaayiriza ono n'oli, kubanga tekinaako bukakafu, wabula gamba nti masha Allahu kaana walam yasha lam yakun. Allah bwatyo bwe yatugeredde, tusaba Allah atusuusizeemu ekisinga obulungi. Era insha Allah sina shakka nti Allah jatusuusizaamu ekisinga obulungi insha Allah. Ate Suhaibu bin Sinan radiyallahu anhu agamba, ombaka agamba ajaban li amri mu'minun, omusiraamu yeewuunyisa omukkiriza. Ebintu bye byonna byewuunyisa mwattu. Inna amrahu kulluhu khayr. Omusiraamu byonna ekimutuukako wallahi kiba kirungi. Ate bwe kimutuukako ekirungi shakara, yebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Kyovula omusiraamu omutuufu senga afunye ekirungi tayogera bingi na birala, agamba alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat. Okwebaza kuziza eri Allah oyo amuwadde mu motoka, obadde oli muwalimu otambuza bigere, omusajja nakwemoloka vuga yiyo, aleka kwogera ate birala, awawaawo gamba alhamdulillah bini'matihi tatimmu salihat jazakallahu khairan. Soka wa Allah kubanga yakasa omuddu ono. Abantu baagala nnyo sente. Zuyina linnaasi hubbu shahawati min an-nisa wal qanaatiru al-muqantara. Abantu baagala nnyo sente. Allah yamukaka ky'omuddu oyo mukole bwoti, n'olwekyo gw'ofunanga ekirungi. Duka ogambe Allah omwebaze, thumma webaze ono akuwadde ekirungi. Ate bw'abanga omusiraamu ono afunye ekyo yebaza Allah. Ate wa in asabahu sharrun wa in asabatuhu sharran shakara. Ate mwattu bw'afuna nga kiro kye twafunye ekigezo shakara, agamba atya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kyekigambo kyateekayo, ayinza n'okwongerako Allahumma ajirni min musibati hadha wa akhlif minhu khayra aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wano ero y'omusiraamu ekyo kyalina okugamba, tateekawo asbaabu nga twasoose, agamba alhamdulillahi ala kulli hal. Bwatyo Allah bwatugeredde, essomero lidde, ya rabbi tukyusizeemu ekirungi ekisinga kino. Omusiraamu ebigambo bibeera bitono, ekirungi bwe kijja yebaza, wallahi naafuna ejjana. Ate bw'afuna ekizibu era yebaza Allah, era naafuna ejjana.
omubaka kyagamba nti ebigambo by'omukkiriza byewunyisa buli ekimukwatako yafuna bufunyi so ng'omulala bwekimukwatako ye ate afiirwa bufiirwa awalalira ono n'awaayiriza oli n'agamba oli n'agamba ono bwaba ng'omuntu yafudde ku kyalo nga budde bumukutte bawalalira musajja akazi akadde akali ku kyalo ye yalese kuno eddogo yaloga kuno abantu ng'ennyumba bagyokya nga bagiteeka ku ttaka ngamba abatali basiraamu naye omusiraamu toyinza kukola ekyo omanya kullu nafsi dhaikatul maut ono yabadde wakufa okwagala bamukubye amasasi yabadde wakufa masasi kyawandiikibwa dda toyogera bingi towaayiriza balala gamba inna lillahi lwaki kubanga fe abasiraamu wallahi tulina thika nti kyonna ekituukako wano mu nsi allah agenda tusasula tetulina kubuusabuusa kyova abantu tuli bagumu ng'ejjinja buli ekituukako kisiŋŋaana nga tuli bagumu kubanga tewali kufiirwa bw'obeera ku nsi n'osobala ng'ogenda mu maaso bw'obanga ofiiriddemu wallahi nga bakuwajjana rasulu sallama kyatugamba tebigambo by'omukkiriza wallahi byewuunyisa buli ekimutuukako afunamu kibe kirungi afunamu kibe kibi afunamu mu kutuba yaffe eno kyenjagala otwale olwaleero kubanagamba nti kutuba egambye eki nkugamba nti kyonna ekibanga kizze nga wa allah togambanga nti lawu kubanga lawu yeggulawo omulango gwa shaitaani senga tekyabadde kino tekyalibaddewo senga teyabadde emmotoka yange ng'edduka nnyo ababbi baali nkutte senga teyabadde embwa eyabogodde baali ntuuseeko gamba lawula allah senga tabadde allah then otookeko kino ekiriwo ojja kuba nga omaliriza ekyokusatu nti asabru tuuzeko asabru gumiikiriza endasadobatul ula nga kyakagwawo gumiikiriza rasulu sallallahu alaihi wasallam mu bantu allah byatukama nabyo abaana ne ssente omuntu wagumirikiza ku baana ne ssente ayitawo ompaka atambula asanga omukyala yeziribanga mu ngeri yaffe maama omwana wange afudde ayogera kino nakiri omubaka avuga saa sallam law sabarti senga noogumiikiriza agamba nga wetugamba ffe ogamba ngumiikirize kubanga omwana siwwo ngaabalala betugamba katonda agera nga tageredde wuwo ebigambo bino tebiyita kulibirwa musiraamu omubaka agenda omukyala bamubuuza ni gwobadde oyogera naye agamba nti asimanyi amugamba nti oyo omubaka omukyala adduka ajja amugamba kakati ngumiikiriza omubaka kyava amuddamu ti asabru inda sadamatil ula okugumiikiriza kubeerawo nga kyakakugwako essomero lirigide inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tewali kirala ebikutuukako byonna amaziga agazze nga naye tolina byogedde tewali buzibu naye buli lworopoka waswahili wanasema kuropoka umepata shida ukaanza kuropoka ukazungumza haya na haya bagamba ekyo si kituufu kyenkulamira kyonna ekibanga kikutuuseeko kinene kitya gumiikiriza saba allah subhanahu wa ta'ala yogera bitono allah ajja kusasula aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو التواب الرحيم الحمد لله وبه نستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولتنظر النفس بما قدمت غد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون أيها الإخوة تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekisa atufuule abaddu abawulira ebigambo nga babiteeka mu nkola. Obusiraamu butukubiriza at-taawun, okuyambagana, naye wa tuyambagana mu birungi. Okuyamba munno mu birungi teeka. Kino kiri mu Qur'an, taawanu, kiri si hadithi ate. Ne hadithi ezo kuba eteeka, naye wano teeka taawanu. Abange muyambagane. Naye muyambagane ku birungi. Naye wala taawanu ala al-ithmi wal udwan. Naye mu bikyamu n'obulumbaganyi temuyambagananga. N'olwaleero ekituleese wano at-taawunu, tuyambagane ku kino ekyatutuuseeko, kyatuuse ku buli muntu ayinamu omwana n'atalina. Buli musiraamu yenna waali kino kyamutuuseeko, kubanga ffe tulinga buniyanu, tulinga muzimbo. Buli muzimbo buli sayidi enyweza ginnaayo. Mbaka makulu ga hadithi yatugamba kyetuva ffenna twaze kusala ejjuma tufune ethaabu z'ejjuma, naye era tukole taawun, tuyambagane. Essomero lino ebyafaayo wallahi lisigalewo, la kaddara Allah, wadde babadde balyokyeza ne ligwawo. Nze nkakasa ng'amawanika ga Allah majjuvu, abasiraamu balina kapasite erizaawo nga bwe liri, ng'ate tebagenzeeko weeru bwa ggwanga. Di at-taawunu senga weeri. Taawunu yaffe ennaku zino yakendeera. Taawunu yaffe twagigabanya. Atafarruku kuno okweyawulayawula, at-taawunu kwanafuya. Nze bwe nafuna ekizibu ate oyo kamugaye wono. So senga kino tekiriiwo, buli musiraamu yenna kalbuniyamu yali badde agenda. Makubiriza abasiraamu byonna ebiriwo mu bimanyisi bye byandese okwogera wano, naye byonna ebiriwo owuliranga ensonga ng'ekwata ku busiraamu, embeera yazo zonna ozeerabiranga. Embeera zaffe ze tulimu mutwazaaliro mutukaddiidde ozeerabiranga n'oziteeka ku bbali n'osooka otaasa obusiraamu n'oddayo ewuwo. We tunaakola bwekityo tewali kigenda tulema, nga ffenna tuzze ku kigambo ky'obusiraamu. Ekyokulabirawo baali baleeta ekkooti eri mu palamenti, etteeka ly'obusika. Abalooya abasiraamu badduka ne bagenda ne bateekayo amagulu gaabwe. Allah n'abawa amagezi nti we tunaabeera ffe tugenda kuyitamu. Wallahi abasajja bano sibawaana ku muzindaalo guno, Allah abasaasire era abanyweze. Abasajja bano beetooloola, buli wabali awo akakundi bagendawo. Nze nange wange bajja, tumanyi Kambogo ogamba bwoti, naye essaawa eno kyetuliko kyawamu kya busika. Etaabu ejja, kino twakikwatirawo ffenna as a team, era olutalo tuluwangula as a team. Watali ekyo n'ebirala byonna birindabanga bize ng'olaba eddala busiraamu. Bazimba muzikiti, bazimba ssomero, bazimba ddwaliro, bakola luguudo. Wano togambanga nti nze ndi wegiri, teekamu ssente zo era zirina genda awo. Toteeka wala akusaawo eyo walina okuwa ssente zo. Kyebagamba taawunu, okuyambagana. Tuyambagane ng'ebirala byonna tubirese. Ekirala tuwaako kyonna si bwayise yokka. Ne bwe kinaagwa owa Latifu ku ssomero, ffenna tumanye nti ssomero ya Latifu, naye mutuufu teriweereza baana be akaalo konna n'abantu abalala. N'abalala wonna nga omulira ennaku zino owali ekyabasiraamu, ffenna tukwatire wamu, ensonga tugiveemu. Kino kireeta okwegatta okwannabaddala. Ne bw'oyogera atya twegatta emirundi 10 nga munno bw'afuna ekizibu gw'oseka busesi, twamugamba tawulira. Ensuru akhaka dhaliman au madhulum, omubaka atugamba taasa muganda omusiraamu alyazaamaanyiza oba alyazaamaanyiziddwa. Alyazaamaanya ate tumuyambe ki? Tumukwate ku mukono tumugambe lekera okukola bino. Bw'okola bw'oti olumya abantu bangi, gw'oli muntu omunogera n'olumya abantu 10 olw'okubanga ensonga eguddeko ggwe. Tuyambagane nga tuli wamu. Ekinaatuyamba ekigambo ky'obusiraamu ng'ekigatta ffe abasiraamu tukyawule ku birala, kyeka kyatubulamu kokka
bwe tunaakamala wallahi tugenda kutambula kyekina ffenna nga tukwatiramu nga tukimala nga tugenda. Akasembayo abasiraamu okusonyiwagana n'okubuliriragana n'okulambuligana mu bulamu ne mu bulwadde wallahi kijja kuleeta obumu bujja kukomawo, okwagalana kujja tujja kuba bya bitiibwa. Bwe twawukana mu bino bye tukola wallahi bunafu bunyoomeefu. Wa'tasimu bihablillahi jamii'a wala tafarraqu, abange tubeere wamu naddala mu kaseera nga kano akakazigizigi, tubeere wamu. Ekigambo kino tukitule tufaanane ng'abasajja beemaliriza nabo Allah abasaasire mu ggwanga lino nga Abdulrazak Matovu. Mu myaka mitono nnyo wallahi yakyusa embeera y'obusiraamu oluvannyuma lwa Allah mu kusoma, mu kutegeera ne mu kuteeka mu nkola. Lawla Allah thumma hadha arrajul, nze naalibadde siri wano senga teyali Allah, thumma Abdulrazak nze saalibadde wano wadde noono yorojono kadhi era wanoomugamba era ojja kusinga buli gwonoolaba alimu akamyuguula baada Allah musajja oyo. Thumma Kasule rahimahullah n'abalala ng'abasomesa baffe nga Hakawaati n'abalala wallahi waje baava ono yava Halab najja wano ne wabeerawo Sirajur Rahman An-Nadawi yava India yiri najja wano n'abalala nga wano tewaliwo kojja waabwe wadde omwana waabwe wadde rangi wadde olulimi, ne balekawo kino kye baalekawo. Naffe tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atufule mbaddu abagenda okwogerwako nga tuvuddewo nga batwogerako birungi, naye ffe natasabaku bishar, fe tusindagana mu kwonoona na kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا عن الأبرار. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين. اللهم أراد بالإسلام والمسلمين السوء والشر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين والسجناء. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم ومن ينصرهم إلا أنت. عليك توكلنا وعليك نبنا وعليك فليتوكل المتوكلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله ومن السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والكرم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ونعوذ بما قضيت لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Islamic Center. Nilete katika twajikuze kwa mbele mtengezo kulo mulimu mkali wa kamilu wa Uganda taawun al-birr wa taqwa ugo musibana abali wano obawaje bali n'isomero yajja ebibina mbale ebisule bisuwama abali basinye bakusinyaku nabo basinya sabalenzi abagenda n'amubiswa mata amakesi tewali abamu ebitanda mubitulirako tewali kitangoma eri kufalisa olwabamu yagambiti yadebiko okubanga abaana balira neza okulabya ezaalimu zaabamu tuliwaliwo bazitubuuza nga biriro ebigudde nsokulani zaabamu teziyidde nsokulani zino zekulani ezaaliwo zibuusaalimu nga tewali kiguddemu yadde ekitanda nakigoondi na tewali kufalisa oluguudo byabwe engezi gyosobola okuddayo okuteerawo ebitabo zokulani tezajja zezinokulani olekanaekulayo kukulani kakati kulani nange bulijjabo sinaba kumanya nti zadda ne muzikiti wano naye kulani ezaalimu mu bisulo by'abaana z'omuliro gwagendako nga bw'oziraba ebweru ebweru wa kulani ebweru naye munda nga kulani mwebiri era nga bwogiraba nti omuliro gwakoma kono kungulu nga bwogulengera ebweru ne ku ddiba naye nga kulani munda mweri era ne kulani endala nesirira kungulu nene ebbali neno naye munda nga kulani namu n'endala bwetyo bwefaanana nabwekityo zo kulani ezaali mu kisulo ekyabengera ne kiggwawo zo kulani zasigala tezirina kigambo. So ekyo tukyebaliza Allah mu layini eyo saagala na kukivuunula naye kisobola okuvuunula yenna ayagala okukinnyonnyoka obulungi. So bwe tuba wano twagala kubasaba mukadde waffe Bashiri Kazibe si kyekyo akalango nakawulidde ku nayisinga okakuba noga nti okulembeddemu amirira umma wano yalagira n'agamba emizikiti gyonna mujje mwenyigiremu. Mukadde waffe regional kadhi yaliwo Sheikh Serwaddono naye najja mulonga n'agukuba. Mukadde waffe Supreme Mufti naye najja mulanga n'agukuba n'agamba nti mujje. Bakadde baffe bonna ne baggwayo taawunu gye bagambye alal birri wa taqwa era kutuba etukoze bulungi ate atwala eno olitwala kirala. Nabwe ekyo mulayini eyo tukakasa nti mwenna tubalina nga bwe tubalaba olukiiko olukulirwa mukadde waffe Honorable Latif Sebagala Sengendo lwateekebwayo essomero guno gwe mulimu gutwagala tukole tugumalirize. Mulimu ebitundu bibiri twagala ekitundu ekisooka tukakase nti omwana w'omwavu oba omwana eyali wanaafuna omufalisa essuuka ne bulangiti ku mmanda asobole okuggulawo oba okusoma aleme kwekwasa. Omwana wa budala wa Mustafa aliyeyo nga ssente yazisonda kuno nakuli ne kuno abaji kyalo kyonna ne kimanyanga bw'asonda omufaliso. Omufaliso bwe guba gwajja oba bulangiti nga yaggwawo ayinza omuga Muzammiru ojja kusomera ddala ttaamu ejjaze sidda mu mifaliso. Ekyo tubayagadde kyo tukisolovinge mwenna mukimanyi nti kisoboka.
abasomanga nze bwe nasoma kuba naye nasomera wano nga kitange sente azinoonya nnyo Sheikh Uthman ono yeyansomesa alifubete naye nga kwandirindako biba bya mufaliso nga nzira mufaliso bakyamanja fiizi ate nzire mufaliso nessuuka ne bulangiti n'engatto ne uniform Muhammad ojja kusomera ddala taamu ejja insha Allah ekyo twayagadde kye tutandika nakyo kyekyemifaliso tukimala leero wano nga tugenze wali ne bulangiti nessuuka kale omuzadde agule ebitabo agule ne uniform ekyo nga tukimaze ekyokubiri essomero ebibiina byaggwawo bwe bitunulya n'ebitanda ne biggwawo ebibiina ebyo ne tugaa tusobola okukozesaako obusipesi zeeno bukinaba kisobose ngera space tennaba ojinza okwenga nga tusazeeko ne ku muzikiti abaana basulemu ewiiki mmwe sente ze mugenda okuleeta leero Allah ng'ayisiza ku mmwe wiiki eyo tugikozesa okuzzaawo ebibiina biri kwe kukunga okwo bakama bange chairman wa parliament Asumani Basaalirwa chairman w'abasiraamu mu parliament kyekibaleese ke kakiiko akaffe ago ge magezi mukamu waffe road mayor ge yatuwa bwe yajja wano nze ndi personal assistant wa road mayor wa Kampala naye okuva omuliro gwajja yantaaginga ku ssomero sigenda nko mu office wiiki namba nakati essomero liteekewo akakiiko tuyambe ebiraali wiiki emu si nnene twagala ministry yeekwase wadde KCCA timugira mulindako okugulawo kubanga kino tekinaggwa gwe mulamu ogutuleese bw'onoosituka n'ogenda onooba otukoze bubi bw'onootula mu tenti n'otuwa ssente z'oleese ne bwe zinaabantu n'onooba otukoze bulungi kubanga tugamba nti ssente ze tufuna leero tukakasa nti emifaliso suuka ne bulangiti enkya biggwa ate nga twafuna omukisa saabakunzi w'aba OB SK Mbuga yakwatako ebitundutundu ekiwera yakwata obukadde 12,750 n'agamba nze ntandise nga OB kakati abalala tusooke tufaafaagane n'ebirala gye tukakasa nti entandikwa yali nnungi olukiiko honorable lwakulira Haji Abdul Karim Kalisa olukiiko lwaliko ng'omuwanika lwendiko ng'owa pokopoka amawulire ne mobilization okuli Adinani Jabwe nga secretary Shafiki ng'omumyuka treasurer okuli mukadde waffe Amiril Umma okuli Ajati Nagujja okuli SK Mbuga nga saabakunzi w'aba OB Sheikh Mugano olukiiko olw'essomero bakadde bayinja kubategeeza nti twateeseteese ekifo kati mwe mugende muleete ssente buli afuluma njagala mulagirira ekifo ekyo wekiri bw'ofuluma bwoti odda wano eno bw'ofuluma geeti onooba otukozese bulungi ebisigadde katugende tubyogere wali Allah yeebale kubaleeta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eno ye Salam TV. Wamma butambala bweberi nakatambala ate buddu mudwawulira naye byebusoga nga temubibuuzaako. Omuggalo gwa 2020 gwakyusa bingi mu nsi yattu Uganda. Wano obuyiiya bweyongera mu by'empuliziganya era Salaamu TV we yava n'ekuyiyiza omumanyi wa Salaamu eyatandika mu 2021. Istijmar. Okwegatta kw'abamanyi. Okwegatta kw'abamanyi. Enkofiira tegwa. Kino kye tukoze ky'omumanyi wa Salaamu twasazeewo kibeerewo buli mwaka. Salam alaikum. At MTN, we strongly believe that the right way to reach out to communities is through their right representatives. My team knows that we don't debate whether or not we are going to participate in the activities during the holy month of Ramadan with Salam TV. Abantu bangi bajja ne beewandiisa okwetaba mu mpaka zino ezaali ez'okubuuza ebibuuzo olwo obwongo ne bwesera. Baseeka nsaba kutuulako buli akamunguluzi. Emmotoka, ettaka n'ebirabo ebirala bingi byassibwawo. Omumanyi wa Salam TV 2021 esizoni esooka
alimu abo beetaba mu mpaka zino nga twajja nga tusuubira okufuna ebirabo ebyenjawulo. Ekirabo kye nafuna kyali kya mmotoka, mwenna mwagiraba mmotoka yaffe alhamdulillah, era yonna gyeyita mugiraba. Nze nga nze engasizza nnyo, gye neebaliza bonna abaateekako kye baateekako, Allah abasaasire, yansaasira mu kunyanguyiza ebyentambula. Omumanyi wa Salam TV omwaka oguwedde kwali kuyiga ebibuuzo ebyali bibuuzibwa byali bibuuzo nga bisomesa. Nze ng'omuntu nali wakubiri era ekirabo kye nafuna bampa ettaka nalifuna ne bampa n'ekyapa kyalyo, nange neefuuka landlord mu ggwanga lyange. Omumanyi wa Salam TV 2021 yasikiriza kampuni nnyingi gamba nga Sema Properties eyawaayo ettaka eri omuwanguzi, so nga abantu ssekinnoomu bawaayo ensimbi enkalu. Movit Products, Jumia Foods ne Sam's Foods bakola kinene nnyo okuvujjirira empaka zino. Season eyasooka kyali kitukakatako nga Sema Properties okubanga twegatta ku mulamwa gw'omumanyi wa Salam olw'omutima gwe tulina ogwagala nnyo okuzza eri community. Abantu bangi nnyo wabweru eyo batuwagidde, batuguzeeko amataka mangi. Tumaze nga we nabagamba juzi, tumaze emyaka 15 mu bizinensi eno. So abantu bangi ensi eno etuwagidde. So kyali badde kyabulyaza amaanyi. Embeera bweti eba program bweti ya charity nejja ne tubanga tutaddeyo omukono. Ffe ng'aba Sam's Food Industries ekituufu twagala naffe okuddiza ku bakasitomazi baffe abatuwagira, era nga mu bakasitomazi baffe abo bangi be bamu ku baparticipatinga, be bamu ku bategesi, kwegamba bangi engeri gye tuli nti tuli mu ggwanga lyonna. So twagadde naffe oba twayagala ffe aba Sams tuddize bakasitomazi baffe. Oluvannyuma lwa competitions ezo twafuna opportunity ennene nti bakasitomazi baffe beeyongera. Last year, alhamdulillah, era when nalaba omulamu ogw'omumanyi wa Salam, of course I had to come in kubanga ndaba nti Salam talina njawulo na One Ummah. So ndabya ddala nti okukyusa obulamu kw'omuntu, cause bw'oba ogambe nti omumanyi asinze agenda funa emmotoka eyo egenda kyusa ky'amaanyi eri omumanyi oyo. As One Ummah wendi era inshallah nja kuyimirira ne Salam mu programu eyo yonna, ne programu zaffe zonna endala sirabawo njawulo yonna ku bigendererwa byange n'ebigendererwa byaffe ng'ekitongole ekya One Ummah. Our interest today in the interaction with Omumanyi wa Salam was basically fronted through Movit brand. Movit brand for time immemorial has been interacting with faith-based organizations or groups of consumers. In that we are able to awaken or strengthen the faith of our consumers irrespective of the religions. Twatandikawo Omumanyi wa Salam okubanga tuzza eri abalabi baffe naye nga tugatta eddoboozi eri abavubuka okubanga bayiga eddiini yaabwe Obusiraamu. Omumanyi wa Salam season 1 yali successful era nga bwe twali tumaliriza twagaba ekirabo Semalabo yali motoka kapyata. Tukomyewo mu guno omwaka mu season ey'okubiri, naye nga mu season eyasooka twongera okwebaza amakolero ag'enjawulo ne bapartners baffe abasobola okubanga batuusa ku bantu baffe balabi ba Salam Omumanyi wa Salam season 1. Tukubiriza era nga tukunga bannamakolero, makampuni ag'enjawulo n'ebitongole ssekinnoomu ebyagala okubanga bituusa obubaka bwabwe eri abasiraamu, naye okusingira ddala eri bannayuganda tino guno mukisa okubanga Salam TV ekuwadde akakisa okubanga otuukira ddala omuntu yeetaagibwa okutuukirwako, naye era okubanga otuusa ebyamaguzi byo eri bannayuganda bonna. Kino kyali kinyuvu nnyo anti abantu bangi bayiga bye baali tebamanyi ku ddiini yaabwe, ebyafaayo n'ebiri mu nsi yonna. Ng'okyatenda Omumanyi wa Salam 2021 ate owa 2022 agenda kuyitirira anti ayongeddwamu ebinnonogo so nga n'ebirabo tomooni. Lindirira ku Salam TV, NBS ne Sanyuka TV. Olw'obukulu lw'ebyengera yayitirizanga nnyo Mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buli we yalabanga ekirungi Allah kyamuwadde yasomanga edduwa egamba nti Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. Ayi Mukama Katonda nkusaba onkingirize ontaase oleme kunzijjako byengera byompadde. Muganda wange omulungi ali eyo, Katonda akuwadde abaana. Okimanyi nti abaana abo bakuwadde buli w'obatunulako nga bali mu ssanyu
n'obatunulako nga balamu n'obatunulako ng'ebiyungo bijjuvu sabanga nnyo ekigambo ekiga nti allahumma inni audhu bika min zawali ni'matika mukama katonda nkusaba ontaasa okunzijululako okunzijako ebyengera byompadde okubeera ewaka ng'oli mufumbo n'okomawo eka nga waliwo akwaniriza katonda mugambe nga nti allahumma inni audhu bika min zawali ni'matika mukama katonda nkusaba ontaasa okunzijako ebyengera byompadde olina entambula ovuga kagaali ovuga piki olina emmotoka buli wootunulanga ku mmotoka yo oba akagaaliko oba piki oba buli wootuulanga ku kyebagalwa kyo gamba nga katonda allahumma inni audhu bika min zawali ni'matik katonda wange tonzijako byengera byompadde okubeera ng'osobola okwevuga ku kyengera ekyo mukama katonda kyakuwadde gamba nga allahumma inni audhu bika min zawali ni'matik okubeera ng'olina ewaka okubeera ng'oli mu nsi erimu ku mirembe emundu tezivuga gamba nga nti allahumma inni audhu bika min zawali ni'matik okubeera ng'olina famire olina abantu ba famire abazadde n'abantu abalala bafaanaganako ng'abo gamba nga nti allahumma inni audhu bika min zawali ni'matik ebiyungo byokubanga bikola osobola okwetwala mu kiyigo osobola okwetwala w'oyagala gamba nga katonda nti allahumma inni audhu bika min zawali ni'matik kama katonda tonzijako byengera byompadde ekyengera ky'amagezi kubeerawo ng'otegeera osobola okwawula gamba nga nti allahumma inni audhu bika mukama wa katonda nkusaba ontaase min zawali ni'matik okunzijako ebyengera byompadde okubeera n'ekyengera ky'obusiraamu buli wobeera eyo gy'oli nga katonda akuwadde obusiraamu gamba nga allahumma inni audhu bika min zawali ni'matik katonda wange ekyengera kino ekyebbeeyi obusiraamu tokinzijako ekyengera ky'okutegeera mukama katonda ennaku zino enkulu ze tulimu ez'okusiiba ennaku ze tulimu ez'okukola emirimu emirungi n'obeeramu abo abeenyigidde emirimu emirungi katonda mugambe nga nti allahumma inni audhu bika min zawali ni'matik mukama katonda nkusaba oleme kunzijako byengera byompadde n'ebyengera ebirala byonna buli kirungi kyolabanga nga kikusanyusa toyagala katonda akikuggyeko mungu mugambe nga mu lulimi lw'osinga okutegeera ti katonda wange nkusaba ekyengera kyompadde oleme kukinzijako labayo ekyengera ky'omukka guno gwe tussa ogw'obwereere gwe tolaba abantu bangi bali mu ggugula muwalana babateekako muteeka abamu batambulira mu mmotoka nga balina masiki bazibataddeko ez'omukka gw'okusigeni gwe bagula essente empitirivu naye ffe tugulina nga gwa bwereere buli woolabanga ekyo kyakirina katonda mwebaza omugaye nti allahumma inni mukama katonda nsaba ontaase onkuumira ebyengera byompadde salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The future is here. Play, pause, rewind your favorite TV show anytime, anywhere on the Afro mobile app. That's right. It's that easy. Simply download the Afro mobile app and discover a world of the most amazing local and international content. Radio shows, podcasts, mixes by your favorite DJs, and so much more. Get breaking news in the palm of your hands from a wide range of trusted sources. And that's not all. You can chat with your friends, favorite journalists, TV and radio show hosts. Enjoy this and a lot more when you download the Afro mobile app for free. Available on Google Play Store and the App Store. Football is always for the fan. The fan who proudly waves his club's colors. The one who is always looking forward to the next game day. Who is into tactics, skills, and the thrill of winning. Beautiful ball in and express. Glorious! Football is not only a feeling, it's a lifestyle. Catch all the action of the Star Times Uganda Premier League only on Sanyuka TV. Let's raise our flag. Brought to you by MTN, the official broadcast sponsor. Everywhere you go, MTN. In association with Rubies, making your life's journey better.
eno ye Abusha Junior Schools Bombo. Tulina nursery ne primary section abawala n'abalenzi ekisulo n'abava ebweru. Tusomesa abaana secular ne theology eddiini nga n'emizikiti ku masomero gaffe gonna kwegiri. Ku Abusha Junior Schools tulina emmotoka ezitambuza abaana. Abasomesa baffe bakugu nnyo mu kugunjula abaana. Tutumbula n'ebitone by'abaana mu by'emizannyo egy'enjawulo. Abusha Junior Schools tusangibwa Bombo mu tawuni ngeno ye main campus. Abusha Hill Junior Nkokonjeru campus ne Abusha Nasare Bajjo Road campus. Tuli ku ssimu noti 7 43 58 44 oba noti 782 32 25 nkaaga. Abusha Junior Schools amagezi bugagga. Welcome to Master